Political updates. Gambye nti ndi weno waje yazini Bulenga ndi jendi sebo ndi wano ntudde Nenalongo tubyogeramu Salongo yakakoze ageze n'abamyuse entumbwe tudde kumbuyiko inanga wanyumidde nnyo hapana kwenda nyuma yangu sema tuko pamoja. Sema mliko nyuma yangu, mnafanya nini nyuma yangu? We sema tuko pamoja. Nyuma yange mukola yo anti Kinyata buyayogiranga akaddiye ngayogera buli kimusala masa atyogeranga buli anti yagulirizanga bye bamwogera kuba yali wa myaka 75 mu 63 nafa nga wa myaka yafa wa myaka emeka mu 75 okuva mu 63 waliwo emyaka emeka Kazibwe kapo uno kwali akubuziza nti mbuyiko inange yalina emyaka ngemeka yalimu emyaka ngana yatta abavuka bonna n'abamalawo mbuyiko inange olwokwagala okusikira omukulu togana ano tubayinawo mukulu tabamanyi lwaki tomubuulirako tuli kumpewo nno twazeeyo dda pulezidenti buteepu abufuna era ekyobolaba tyako kamwenda kabagamba what are we selling, what are we buying, you must surrender. Nze nali njagala kajjenka benyondo mu mutwe nono yawona nti anyigiriza jja kamba kugambire bakukube olitambulirako mu kagaali k'abalemu ejjogo lyonna lyoyina mu mutwe mulenzi gwe nerikugwamu emandwa tekubwa kakati nkubuulira ti Kinyata ne basaasanya olugambo nti akaddiye nnyo tye takyakola mirimu seggwanga tekookolima omanya abakazi basoomula seggwanga eneebeetya kakati Kinyata n'avaayo menawuliza wantu wasema Kinyata mgonjwa, Kinyata tafanya kazi, lakini wewe wantu wa Kenya uliza Mama Ngina iko wapi? Yaitanga mukazi we kulale oba mugamba nti sikukolima uliza Mama Ngina bagambe uliza huyo wantu wa Kenya mnasema Kinyata mgonjwa, mnasema Kinyata tafanya kazi, mnasema Mama Ngina iko wapi? Uliza ngane mama jakada nalo nabagamba ono mukiso amuzeyi mugumu sana kakati I'm telling you mugenda mutunuli ekizimbe kibayita Muganzirwaza. Why was his name Muganzirwaza? Muganzirwaza yatta abalangira 24 tweneebo her son Mutesa the first okusigala mu Bwakabaka yalekawo Nukumbogo yekka. Nukumbogo yali amusula mu Kinyana muga nti nazanya nani Mutesa nagamba nyina busula Nukumbogo mu Kinyanga nange nesulamu to pave way obusika babulwanira. What you are seeing is not new in my opinion, but me I analyze things. Nti tewali muntu asobola kuzanyira Nigeria. Kamba bulire abasajja abo balina media lake kuyinange buli lwolabanga kansomesa abasecurity olwaleero bwolabanga batandise okuba scandals ezikwata ku ssente ze babbye, they are preparing civil servants to strike. Baagula ebitwe by'emmeri ebitajja ku luguudo ssente mmeka as if it is today. Saida Bumba was the minister bakifuula president tense. Gundi kakati ssente zino magezi ze yatambuzanga buli parish billions where are they? Kati magezi ya Bulange enziku ojibajja bamukomera bali baddukadde
because they are inciting and you ask nti bannange yo intelligence eno yebeera luddawa. Why don't abasajja ababamanyi abaganda bagamba nti gwomanyi enfumita tomulinda kugalula. When I read in the newspapers I can know nti kakati bano banganda bakutegeeza why were they insisting that the first lady should come to parliament to explain. Awo ku point order, point of information babadde bamwagala bapulizetinga ebintu byabwe nti lwaki baleeta obubizi ne bubeera ku parliament. Buli muserikale wa poliisi akola ku parliament bamuwa sente za njawulo. Kati malisi yaabwe balina okujjawo bannaabwe siru malisi kuba kye bamanyi. Westerners tebamanyi ddoko tikina ensonga. Kina ensonga fe mu baganda kina ensonga tuyinza kumala kunjogana dduka tuyinza ne Katonda even God cannot reconcile us. Tumwebaze yajangako jakemu bakube ne kitabo bamutte ntwe yepuse watwala teevu njajji kusiba ne mu lubuto bagirongose nga teriimu nkuwandagaze ejjogulyo nalyo yina mu mutwe mutegeere nti fe mu baganda kina ensonga. So I can sit and I analyze nti ono Segirinya akabukedde kakuba. Segirinya mulwadde agenda kufa ne bamusimba abasawo bennyini. Kakati Segirinya bw'ategedde nti time ye egenda kuggwako gye babalirako time akkirizaawo ze. Okitegedde nti bano be yali azannya nabo Segirinya baamubala nti Segirinya yagala kumutwala bweru adduke ne bamujja eruzira ne bamuleeta to better doctors kubanga nogenda ebweru tomala gagenda. There is a health board that approves. Kakati mwebaza abasawo abamujjanjabye. Kati Segirinya akuba ku matu ne kaddamu n'olugongo lwakabukedde. Akuba ku matu abamujjanjaba baavudde bweru. N'enkyo ne kaleega olugongo mbabuulire abasajja babukedde bagezi. Bagenze ne bakwata abasiramu bansanyudde nnyo. Wadde pulezidenti yayogedde ku kirevu ssebo bamuziise mu kitiibwa. N'omusajja naga nti abange tye waliwo abanja kirevu tye yabadde awerera abaana be mu primary tumubanja okumulagira ddala nti mwavu. Akabukedde ne kakuba bamaseke babadde beewuunawuuna. Omugagga bw'ati batugamba mbwe batelisi mulimu ssente naye omwavu atasobola nakubeera akasajja kabukedde kali nabo bennyini. If you want to arrest people you start with Bukedde. This media, the media, these people are using media like Koinange was using the media and the intelligence. The Koinange we have in Uganda. When the number bala, number take what do we want to achieve? What does this man want to achieve? First, expose the scandals involving money. Touch on Musenero ali muheresi. When you say Musenero, Musajja nafa you nana ayogera, these are vampires. Are you aware that this man was working in the same ministry? Before he went, ngamaze okubba musende nagenda yesimbawo. The man who is shouting himself for horse was once a worker in that ministry. Kati wamala okusanula ku Musenero, Museveni n'avaayo. Kakati abasawo ne beediima. Okitegedde. Have you understood the strategy? When you attack Musenero and the president comes in and the man who is talking about Musenero was once a worker, a senior man in that ministry he's talking about. So he left the ministry after nayenga irabya akunyuddewo n'agenda yesimbawo. He comes back in a repeated mood. These are no longer mafias. When did you say that you were mafias? These are now vampires because you have not eaten. Mwenga mulya tubalaba. Nidda. Lwaki mulowooza nti buli ekiri wano kyonna kyammwe. Mwenga mulya tubalaba. Ne mutatuwanako n'obukunkumuka ne mbuyolayo. Kasi tolaba omwesitaana ng'ayomba. Aba ategedde banne kye baalidde. Ffe tuba siriikirira nti sente zange ne zijja. Omanyi nti pulezidenti recenti yampa biliyoni 3 ne baziyoolawo. Kakati bamala oziyoolawo mu ne bazimusuuza ne baziwa omulala. Nga baga nti bwe baddangolinga nja genda batwala ebyuma byange mutwale sente zammwe. Ne bw'oŋŋamba biliyoni 10 mu Pakistan yandiite miliyoni ya $1 nagigaana. Kakati mutunuulire ggwanga kirino. Abantu nabagamba nti abaana bammwe 1,400 abawala baabattira Buyindi in India alone ne babajjamu organs. Idi Amin had an excellent relationship with the Arabs, but he never rounded up Ugandans for sale
in Arab countries. Oloza Amini yalitasobola batwala mu Buwalabu. Do you think the Arabs have got money for the first time? Arabs have been having dollar money. Nena Amini yecho katonda ekibaleeta katonda abalage n'Amini abasinga. Amini never exported Ugandans to the Arab world. No gamba nti mwabayina buli kamu konna mwina sente muli basajja bagagga era nga mu business yemukola ya kutunda organize bannange eddogo likola eddogoti by'abaana bano balumba emmandwa gwe mukomusajja sheke agabira abantu omuchere n'oborusaniya lwa piraawo. You have all of the money, you have all of the privileges, you have buli obwajja buwunyo obulumu bwina n'ebizimbe zikalina bonna n'ebweru era ne mutta abantu kakati babajimba n'abalabye ejjo nze mbalaba babalagidde balina okugenda omwezi guno kati beeronzeemu abamu Hague bafunye balooya bazibawa ne Kalugere yaguwoza naye ffe abamukolera tatuwa abazibawa yazibawadde Kalugere yaziwoza ezange zo bazibba mbomusango gumale kukola kinidda. And I'm telling you, if I don't get this money, promise je nalimba wadde nti I will not go to Hague and give evidence. I'm going to go to Hague. I'm going to go to Hague. Njagala baba na banumba malire muddala.